media yafetu kusensonga. Mama nyabo. Bwaji wa pesi. Nyabo. Atesu kubiwa wa mayindo. Leta keno. Wetangu lete. Emanika nonoro. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Nga bulijjo Tamale & Sons Business Solutions Natete feba noddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikuzeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirire otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Shell songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu yefu aba Tamale & Sons Business Solutions. Wow, enters are very comfortable. It's a Tamale & Sons. Twatambudde eno twasanzeyo hotelo oba resorts kyasinze obulungi ne twazeeko ne batuweero kaminga bulungi kyatuzizzaamu amaanyi nti nene mutukula batumanyi Sanyule tuwulira ng'otuusa abantu nga bakumanyi nga bakutegeera bane tukole nnyo mukukole nnyo tubeere beetowaze tukulembeze empisa abavubuka tuleme kugwa ku lwantalo ebyaddala kubanga singa twadde tetulina mpisa mutwalize ku hoteri eno bali badde buli mwanga ali ku bibye ne twatuuse wano batwaniriza bulungi ne tusalawo nti olunaku lwayo tugibalambuze wano we tuli bagiyita Triple M Resorts eri Mutukula ku booda balina buli kimu walungi lunegattaako tugiyingire tugirambule nze muzikulu wa Kabajja Quest Before Media tugusa ensonga. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home,
hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Manager. SSB4. Manager. Tusanyusa mukama wange. Nange nsanso. Bonna kunkulira bulizi nkulaba ku TV. Nsanyusa okulaba mukama wange. Nange nsanso okulaba manager. Kuliko olugendo. Olugendo twaluyiseemu. Twabaddeko wano naye twabaddewo. Twabaddeko kwana ekiro. Twaniza ngamba abantu bange abali eyo kambaweeyo chance abatulaba eyo yonna yonna abatera okujjako Mutukula mbalambuze wooteri eno twazzeko kwano batwaniriza bulungi batuyisa bulungi twasanzewo chefu tetuli ekimere nga kirungi enkola yaffe so ne tusalawo ntugamba nti tubalambuzeko emisana wano omuntu ali eyo atera okutambulamu okujja mu Mutukula n'asuubira okujja Mutukula alabewo kwegamba wabanga atuuse okujja alabe kwebuuza naasula wa n'alyaki n'akola ntya so tusanyusa okulaba ne ttiimu yo yonna yonna nange nfunye omukisa guno era kangukozese yino Triple M Mutukula era ke kasinga wano Mutukula tewali ndowooza era nga bw'olaba tewali kifo kitu tewali watambudde twabadde twazze n'omugagga waffe amuyita Fatu eyagala nnyo ebintu ebirungi tulambula era twabuuza batugambye waliwo ekifo kimu kyokka ngenda ku Triple M era batambula eyo ne batambula bamaliza bazze wano the number one place in Mutukula tulinanye URA bonna actually they are the biggest our customer service betuwa customer wanene singa okay tusaka tutulambuza mwa tulengerawo obutebe wano akafo kano mukama wange olaba 10 season tezisangira sangika era abagenyi abasinga bwe bajje batula mu meeting tuula mukama wange tuula manyi nange ebintu ebisinga wano byonna biri imported era sibwa wano era biri wano byonna si bya bulijjo buli kimu okuva kye tukozesa biri imported so wano wo abantu tukatuulawo atuulawo bu meeting bubeera abatayagala biwogani kati katwasetinga kafo kano lwansonga eri wabeereyo ku biwogana ate wabeereyo kati abantu nga mmwe ab'obuvunaanyizibwa nga temwagala kereri tubateera waneno tubateera wano kuga fountain eyo lwakuba nti amazzi gagenze aga national water nawula akasawundi k'amazzi ako eno wakola era wonookomerawo ndowooza oba by lunch time gajja kuba gazzeeko so tutambulemuko so wano ku Triple A waliwo kinaki wano ku Triple A waliwo services zonna omuntu zani yabadde yeetaaze zonna lwansonga engeri gyefa abasinga wano twakikola nti buli era ndowooza olaba ennamba ziizo oziraba Tanzania bacooperative bonna babeerawo era obalaba tuli Tanzania eno Mutukula Tanzania tuli Uganda fa abakwatidde Uganda mu hospitality business so tulina ogikiikirira kubanga buli mukulu gwe gwomanyi wano so tulina restaurant tugenda mu restaurant kankutwaleko mu restaurant wano eri parking area nga woogiraba oyo omu ku bakasitoma abaffe omulengera tukulamusizaako omukulu eno restaurant yaffe tuservinga all dishes for continental paka ku local zonna weziri these are some of my waiters abalaba sibo mukama wange feel free oyagala wonna kuliko olugendo tuloyiseemu nange nali eyo nekakana nzize Mutukula ni walungi nasooka kutyayo oba kweka juice nako nkeyanziza waliwo neka apo ka energy ako soka nako kaleete ka energy so restaurant yeno buli kika kya mmere tukirina era maasaka awo ngenda kukwasa chefu akunyonyole ku byemmere ngenda kukulambuza
ne just njagadde nsooke nkwero coming engeri gyotiriza olugendo engeri giri first time yange nange nkutwala omukisa guno okusavinga so onandese kajuice naye kati Umaru agamba omulimu yasoma mubi mwe bamita Umaru ne bamita Kamada wamma bwana Umaru gamba alhamdulillah ebirungi biri maaso gadi gwali wa kikoko oba luwombo ngena kuwa luwombo buli kimuno kirina ngena kuwa luwombo nowe mpa ku mazzi saba ku mazzi manager tochikola Umaru muwo luwombo tunamujja yeno lujja kudda njagala lulye kagenda lunyumizeeko bana Kampala baba na Masaka kajuice kali clear so tuze kulamuza abantu tugendeko mu kiyungu tugende tufune ku onkulambuzeeko nkulage ne ku services zaffe ono yagambye Abdalla Kamadi yani Kamadi plaza Kamadi ekifo kye tulimu kya Buisiramu tulina ne mashigidi buli kimu buli service twagiteekawo mashigidi wezi buli kimu bwekyowulira buli kyowulira Hajati wano Hajati yatukozeeke ono yakulira waitress bange bonna ye head abalala bali eri bali mu kusavinga bakasitoma abalala naye katono gwenkwatiriza barista wange aliwa tulina ne barista Mwami Jolamu ono Mwami Jolamu ye barista akwasaganya mashini eyo era nga woogiraba barista ogendako mu office tulabe so manyi barista zino Dubai Qatar Saudi jebibeera Umaru jangu wano buuti jebibeera era bagaba barista mama Fina naliko nayeeyo kati mama Fina nyimiza akabozi katateka katuufu sikakuwaayiriza nze siwaayiriza nosanga mwana kwa airport Dubai nga bamulimu gwa barista naye nga bamufeze tumusanga ali stranded nga mubuuzo waayo wazze kukola ki nti nazze kukola barista nti barista nabantu bakosimanyanga ssente za barista bikoze bitya Amafina natula bwati nagamba naye bannange bwana Uganda babbi barista yeeyita ki kasana kwenda ku barista kati nga yemanyi nti barista abamuntu era tumukuona kwe mwana nda barista mulimu kwa buchayi naka siswadde olowooza era naye mbozi yajunyumya so kachayi ke kano kachayi gira ku steam mwali mute mundabe era byonna Hajati nga wenkugambye Hajati buli kimu kyalina wano akireta buli ekibyawa byo wano yabigoba kamubuuza kujja kutumubuuzeeko kati omukulu ono ye barista wa wano balina biba bikaki tulinawo kati tutandikira ddala ku bucaayi waliwo ka black tea buli omu akamanyi African tea buli omu amumanyi tulinawo English tea buli omu abimanyi ogenza noyogera ka African tea nyina mukola gwe bamwita Umaru tugenda mu restaurant emu mu Kampala tusaba ebyokulya tusaba kale nga nze saba African tea naye nasaba African tea nibamuleetera nabikolako nga mata nagamba kati nasaba African tea baleese mata mugambo waayo walionekana aka bajimu ke batera okukozesa ennyo bakaitako espresso atwakagala nnyako ka espresso soko peka espresso nyweko naye aha loseke nyam eno juice eno espresso naye nga kangende mbalayo ku Chief Michael Chief nabeera kuba gye bujja agenda kubeera busy eno tulengera kola ka espresso nkakimaawo ne ka juice ko kamaanyi yakakola tukola emigaati tulina ne bakery tukola emigaati tukola cakes tukola biki era uganda nagambye nti buli kimu mutukula fe abagikwatiridde ono Chief Chief Michael twazze yatukozeeko bulungi nnyo
era ebimu ku bigendo tusiba eno oba okujja eno buli weekend ebyokulya bya wano ate nafe abasinga ag'ennyanja aganene wano chef mayo nsanyusa okukulaba ssente tweyanziza ntibatuwadde olunaku lw'eggulu twalidde kikozi twalidde goat ribs nga ziriko simusimu seeds waziwanjisa sesame seeds nga ziri coated with barbecue zabadde pan fry zabadde pan-seared goat ribs with sesame seeds. So abantu b'eno bemutukula batera kulya ki bye basinga okwagala okutwaliza awamu abeeno balya chips mayaye chips mayaye kale amagi ne chips ng'obigasse wamu bakiyita chips mayaye omanyi kale nga bumanyi abakize ebyawo balina engeri gye baagalamu ebintu byabwe ey'enjawulo baagala ekyennyanja bakiyita simaki bakyagala ekyo nga kiriko ebirungo gye twandiyise kalinale sauce n'olulimi olufumbi bo gye baba baagalako okusinga kale babiri ate n'ekirala basabula pizza abeeno nali siri entitled kukola pizza nayefuusinga nguze oven eyo gyolaba eyo ne pizza muzikola balya pizza muganda wange so umala otuleka okola ku chips mayaye nokulya ku chips mayaye nga tunaveeno so katukoleko okole nga mta chef mayo ku muganda wange nno yeddirange ye era ate no nange abange ye mwabanzaala tuli mu family Olivia Nashito abenge ye bamukisa zira kati wano ndi mu kuyonka mazima abenge ye muli b'amaanyi otufano tuddawa tudda ku jimu naye wa jimu tudda ku jimu express agize kamerewo juice entuula waneeno wano wentuula naye nga sinakuyingirayo zino rooms oziraba zino rooms n'endala ziri eri ku kalina waggulu kati rooms zino ziri executive rooms zino za mitwalo tuli 9 eno entambula ya manager eno entambula ya supervisor eri emmotoka eyafulumye gyolabye ya manager eno entambula ya supervisor wange kale tuva wano ngenda kulaga jimu naye aba jimu nzira mu jimu nzira mu jimu oli omukyala gwolengera oli wali oyo ye mchala manager inedda si mchala manager ya kuira housekeeping zino rooms eno za single ne double zino za deluxe executive za mitwalo 12 buli kimu mwekiri amazzi agokya wifi byonna buli kimu kyomanyi ate ne tv zetulina ndo zirabyeko deluxe ebeera etya room ebeera etya deluxe mubeeramu ebitanda 2 nga kabeeyi kali wansi mitwalo 12 anti kati tusetinga okusinziira ku bantu bemutukula abantu bemutukula lwansonga naye wazze ng'omanyi kiri mu 15 naye nakuwadde ya 12 era bwe bali kumpagira sebo rumu zozize nnya sembi naluddako ngenda kuwera bwereere awantu wo walungi watukula engezaako tugezaako gwe wenna munnauganda tera okugjako emutukula otuuka emutukula waliwo ka petrol station akasembayo bakayita ash bam amafuta ga bam koserengetera bwoti nojja waliwo akasomero kwakakayisa fe abaddako akasomero bakayita batyako erinnya lyembuze so obanga wakakayisa bwoti hoteri eriawo nungi nnyo etukula yesinga notuka butusonga nobuuza nti mbuuza ku yeyogerera so tugendeko mu jimu buli kimu weekiri ate nno by the way webadde okimanyi nti nno samusimbwa mukulu wange owagundi owa sophie
Sophie Nantongo kochi Samusimbo era ndi musajja mulangira namulabako ko mulundi gumu namulabako omufaanana badde nkulaba omufaanana kati kankulage ku wano katini wetutuula office manager's office Omaro ye manager naita ina office yeno office kamera mukama wange yeno office era nga wogiraba kamera ziri wano ono omukulu gwe tukwasaganya naye emirimu bamuyita Sheikh Amori nowamanya asobola okugamba ebugambo kamu bubiri Sheikh Amoni Amori obulamu bulungi mwebale kikwasaganya nemikyo gigenda giti alhamdulillah emirimu mirungi olaba nawe tukuleese nza nyasitula SB for najja nanambula buli wamu olaba ndowooza n'obuwuka tubulaba teri kujja nti ettemotoka nagipakinze ovudde bagibyeko side mirror tukawa nabwekalizeemu semo nti side mirror bagibyende wange ate neki yatukulembeza nnyo omusingi gw'eddiini era kiva emisalo giri buli wamu buli ango era ogiraba giijo yeno office wetutuula tukakalabiza dawa tugendeko ku gym naye nkulageyo bino byonna bisulo bimalayo paka eri neeyo yonna bisulo eyo kati wano nenukalina twakagitandika salamu alaikum madam Shifa tuzeeka TV eyo ekola mugitereka abantu mugiteekewo Shifa teekako TV eyo ono ye coach Uzaifa ye coach Uzaifa yakwatiridde Mutukula feba namba nagambye feba namba 1 Mutukula Triple A Resort buli kimu nagambye tukirina buli kimu tukirina ono yakulira wano aliwo just abulamu kolamu kanyama olubuto olwo solo ngiranga spulamu ko no mubiro gukizolinga gukwate alebera ne omuganda agamba kujigera amanyi g'olujegere kwe kulebera so Jim wano Jim muyimiridde mutya mukola dina disameka tukola 24 hours kubanga abaana bano betukola nabo babeera ku ground fena tuli bana kampala twajja kuweereza Mutukula balamanyi babajja muno kano neetaaga kano ono omwana we najjiira tuula mu demonstrating alabe ako kalinga gy'olina olubuto olwo teekayo tulabe sebo alinamu waaka bamanyabo navaayo kwagaga ennyanja genkuwadde omala tonkotogera ngambira ddala nti wankoowa koki mutwalemu awo onoovuga emmotoka gwe towedde nedda so Mr. SB4 kalubuto buli ango gyokatwala so benalese Kampala ababadde banda bano olubuto okoma nga teruliiko nga mumanya Triple A Resort buli ango gyogendamu kakwata okanyweze twala ku saidi zeeri bwotyo leetako eno wetanga oleeta eno manager no n'olulwo byobindaga naye n'olulwo lwakusirika nze nengukola era ondaba naye kana ate ekyendabye si lubuto lwokka n'omugongo Umalo labayo
Sika luto okitegedde. Ajati. Okitegedde. Kuba Ajati kano kategedde. Coach jango balagiri gundi endala wa. Nyabo. Ha! Kati kisinziira gwe. Sisobola. Endala ziziri eri abantu we bawera nga bangi. Nga bangi. Ngegera nnyo. So gitambulirako gwagivuga kwatawo wenyini nyini tambula gwagiwa pesi Ate sikubyola mayindo. yongeramu Sokoleke. Babrage Sokoleke. Kuba njala okuta mikono ngako kibabadde akola. soko otambule Ngedduka nnyo. era nenkufunamu ennaku bbiri ogenda kuba kyekimu. Yadduka nnyo. Coach jatugende So kata nama kilo zendimu kanzireke bajja kunsekerera. Ngabo ndowooza SB4 gym ogiraba eri fully equipped. Era ogiraba tewali mashini gyetalina. buli mashini weziri omuneze sirabangako eba zino abemutukula banaganira bwerera okukola mibiri bonna era lufa babalina ngera we nakugambye buli kimu buli service weeri abakoleramu bamemba basobola okuva bubiri gwe buli omu tumwaniriza engeri tulinaanye ababedde mulimu basasula omwezi mulimu basasula daily mulimu basasula wiiki ffe buli omu tukwaniriza Sikizana nende nemalayo wiki yange ngenda okuddenga nina 6 packs. Tamalako mugongo guguno mano. Kolombo mama abana bakitegeera. Tegedde. Tulina abagala okukola amagulu otatambula bulungi. Ejabolo muleta amaleko bulungi. Mbanzizawe mulambo. Aya basi. buli mashini weeri buli weisi weeziri weisi zonna weeziri abakola squat yo owakanamu byoma bwebiri ate ngera waliwo container zebali mukuleeta kuba tugenda gazi eri enamba bakasitoma beeyongedde oli wakatwe made nedda ogerako ekatwe nomwana oyingira ku Africana nomwana ojjawo ku triple A bwe batyo yo gym clear Minaona ekuli mabiga buli kimu kirina full set. ate era eyesika mabega
tulinawo ne zino dambe zibayita zimukugu bakanyama mwena abepanka mu Uganda zino ozirabye zino okiriki dambe oziraba nga wekama baleti esibifu gijeyo ku sente kwata on manager tayawuddewo ngambe gijeyo kana to ojja kwata kenda jeyo eno jayo eri zino ziri kirimeka yawe isi no one kilo kinala lwaki mpa nene yemu ye ntono twagala tulabe tulage kuba esibifu zambulina sasula era akoze ku jimu sasula manager muperi omutwalo pizza agenda funa pizza ate omwongera munene tusala masafu ya ate ebyange bimanyi bya masavu sekazizaako mukono byakusafuwa anyway kati jimu era nga wogiraba buli ango gyoyingiramu washroom buli ango wali washroom buli kimu wekiri kati ndoza kutwaleko kati wova wano ng'otuyanyi tukutwalako ku swimming pool tulina ne swimming pool sauna omuntu wava waneeno wava wano fowa amu zonna zizino wano kitemunekwasa si katwe medi nga we nagamba togenda kusangawo kyekatwe teri byakatwe medi ate era tulina eddwaliro lya triple eriri wali singa obufunyo liri wali eddwaliro lyaffe ngolumba okitegeera SB4 waliwo kyogamba omwami ono yatukwatidde ku mutukula yatukwatiridde ono wamumanyirawa twakola wangi ono omusajja nno wa event muna Katemba muna MC muna DJ alina ebitone bingi ate kitunzi bamuyita mwana Ivan so kukya entertainment wano ngokikwasaganya nkikwasaganya ati okufuuka nga kibeera ekirungi kwatagana ne manager mubulira ekiriwo nemubulira nkyalina okukola ne weekend wadi atuwadde band live band abantu bano bategera live band ntegeera ate bantu bali corporate kuba ba offices so ekitegeeza gye bujja ne events zijja kubeerangawo yazitandise tetunawo kulonkinga kifo naye yazatandise maanyi mangi so bono okulanga kuba entertainment yakulira department zo za entertainment ate Katonda namuwa ekitone nti alina ebitone bingi nkugambye DJ MC byonna n'amasannyalaze gaba gagenzi yankwatiramu ku kyenalabye eno nabadde webula nonakukola ku kyenalabye muganda wange manager ojja munyambirayo omperayo box z'obupiira eza ate nazo nga obanga ofumewo azino ensawo zino mwana wange opakiramu leta boxes z'obupiira eno mutukula mumpere box siganye mayazi ate mwenkanya ebigambo mweguddeko mwetwale nze nkwagala kyenalabye wano eggulu wali wabaddewo ka birthday party naye ng'abaana bali awo byana ebitukula umva basinge ababere wa mama fiina kati abali eryo SB4 kifina kiri biki kati SB4 muganda wange ali eyo mukyala mufungo ebyo byonna Ivan alina enti tetwandiganye wana ate watono ku mukulu gye twabeeranga ne wawumalwa watono nza gamba yesu watono naye kyenalabye eno wasinga mu lubiri kyenalabye eno ayoze wumva so obagala zikumpeera boxing eza zabwereri mwana Ivan twantambule ntugenda eri omulage ku byuma ebyo nga tutambula omulage ne ku sauna muwaye sauna kati bwana SB4 ero jengero teke ebintu ebimu saloon zijja ngera olaba still under construction saloon n'ebisigadde byonna bijja nga wobiraba bino amanyi mangi
Amanyi. Eno. Tukyagenda kuba twakalako fulonga mukaaga waggulu. Twakamala wano emyezi ng'era naye muganda wange. Nze sikirabanga amaanyi mangi. Omucyomo gubeera buli wiikendi. Kati ntuzze ku sawuna. Mr. Pulu aliwo. Ate n'ekisumuzo kya wano. Jime. Wano waliwo sawuna. Teekako amataala gaago katono. Ne massage. Eno omukulu ya ayolezaayo jeje laundry. Womalu. Eno laundry. Mashini ziri eri waggulu eri gye nkujje. Naye kati eno agololerayo akola buli kimu. Buli service laundry aba yagadde kyonna buli kimu. Yesebo. Mukulu SB4. Welcome to our team. Na kujjamu lwa nsonga. Obuguwa buno nenga eva okweno Elite Club tuba tulina okujjamu engatto. Wano ye resting room. Eno resting room. Ovudde eri akaliro kakubye. Era abaseno wano wabakubira abaseno bakuba bali. Ate mani omugagga asobya naawe. Mugagga akola ensobi. Oyina ekikopo ky'olina yeno steam. Bawunva batuula eyo ne bascrubbinga. Nina mukwano gwange fatu mwana olunaku lw'eggulo ng'omwana atudde wano ng'ali ati eno steam. Tubeera n'ezi habo zino tubateramu ku habos zino ozirabye. Tubateramu ku habos ozirabye. Kati tubateekamu dragoni. Ebyo gwamanyi ekiddako mu kasitiimu. Then wano ludda wano ye sauna. Ogirabye sauna. Ngoye nagambye tukola 24/7 gwogira ine kakati nkume mwana yagitandise. Zino store buli butebe bwa invents. Ngawe nagambye buli kimu tukimpuulira obutebe obulengera. So swimming kati wano wojja obanga atuuse mu nsi ate endala. Lino ggulu lya ku nsi. Wano wojja obanga atuuse mu nsi endala. Era ndowooza ne view ennyini ekulagirawo nti Jose waawufu. Mr. Pool oli bulungi. Nange mbadde mpita ayita n'ensanga sereebu ono Mr. SB4 nenga bakamukuletereko n'ewuwo. So mukama wange ono yakulira department eno abeerawo. Sere bino bano bosanga batayaaya simanyi biki yono. Mazzi gagatukula nnyo. Nono we Kampala. Oyo mutani wa Sebalamu. Namujjayo ku Freedom City, yali ku Freedom City. Weeraba jajja buzi teyaddayo. Nange siganira yeno nzengamba wawedde dda ne passport ye gikuwale tumutwale Tanzania kati. So wano wali watya pulu yaffe terina tabbu niwo bagwe enguga yagadde okukubamu nakuba tusinafuna chance oba nakubamuko simanyi nakumanya. So oli traininga tulinawo n'ebyana boyinachi baya pool party Maria mlinawo ki night pool party ebeerawo buli Friday. Ebyana ebiraalo bivandimwe bibeerawo ebyana andibadde musoko ekifo kirungi nnyo era ku byo byebimu bibiri ebyebase wali ebyakeddemu era kati ali mu kuwummulamu omulaba simusibibwe obutawugamba
kati bano balakiri njagala kola birthday party baby shower bikibajje eno fa abakwatidde mutu kuba toyi n'otambula wantu osinza sanga kifo bwe kitiwa era nga wena kugambye nti bwe kimwe ekyaffe kiri imported toza bwe kimwe era okiraba nina ddala tusembera wano ngenda kukubamu watubasebula ngenda bugamu naye kinkoze bubi wandiwuze nakati ngenda bugamu katusobola tukowula abantu gwe wenanga oli eyo pool eno ukasitojja bwoti bajja kuwa ku discount nganti SB4 nandabe akalango ku SB4 password bajja kuwera ku discount mwabatero okujja no mutukula abatero abayalagadde actually ulika satayogera anayogera password SB4 bwerere sina discount ze muwadde bwerere nga manager ndowoozo kitegedde obwe Kampala ita kasito ogamba SB4 notuka n'ogamba SB4 ye code anyway gwe wenanga abaluna abasuubuza batero okujja ne mutukula bali tumanyiwo wano wasubwa dda nze nazze mulundi gumu naye mpira nga sagala kuvaawo mujje waliwo ebyokulya tebabiseera waliwo sauna steam tebabiseera conference weri balina kachayi balina restaurant weri ebisulo lomuza binungi buli service nyo buli kimu kyolowoozaako e Kampala tolina kujja mutukula n'osulanga ate omutujju oze kusuubula osuze mukawulo mu kamitwalo ebiri tekulina luggi bakubbi agenda kuwabira wani n'omusango gujja kukusinga jangu okoye e Kampala tubeerayo nnyo n'okoowayo n'ogamba antambuliremu wa ojja kike mutukula bana ba pikiniki bonna naze n'empale yange ovuguze lugendo okooye ojja owummulamu kamala obugamu notabye ekyo kwa SB Family tugusa ensonga tusinzidde no mutukula malo tusimbudde mutukula AAA resorts tusinzidde olunaku olwalo fatu yalize ne tuwuga tukola mu competition y'okuwuga sebulanga neyambula nazo n'empale yange ewuga sebu mpozi mbasigenda bannaye bakasitoma abaffe manager agira abasuubuzi tubakowolawo na gye muli kino kyekifo kyetuwumuliramu ekyobuyonjo ekisinga wano kirina hospitality ekisinga mu Uganda tubakowolawo na gye muli temugenda walala buba muzze eno boda ku boda Tanzania TZ mwena mujje ku AAA discount zibeerawo olumu zibeerawo ebyokulya weebiri we are the best around tatuwadde namba za simu enamba woba oyagadde otukubira ku 0782 89 60 37 oba Airtel eyabangi 0701 89 60 37 MTN nziramu eri 0782 for reservation 0782 89 60 37 ngobuuza manager neri omulangira oba otuuse tweyanziza nnyo okutwaniriza ate ne mukkiriza ne tulagako ku hoteli eno abantu abalala abasinga obuli tebaagala notuka mu kifuna gamba nti kamera tezikkirizibwa wano eno naye tweyanziza okutuwa olukusa luno okulaba nga namuntu ali eyo omulala amanyako ku AAA resorts sanga wano mutukula gwe wena wena asubira okujja mutukula yitawokko obeere nga ate ofuna ekyenjawulo kwa SB Media tugusa ensonga malokubako mu ddubi ndudde okuwugamu Coach wali olaba nga mbuliddeyo Coach wali mpozi n'ekirala SB4 ekifo kino kiddukanyizibwa abakulu babiri Haji Kazibwe Idi ne Adija beba director baffe era ntwala omukisa guno okwebabaza era tuwongera ate nga bakitambuliza ku mutindo gwa ddiini era nga mukiraba gwa ddiini obw'Obuyisiraamu so buli Muisiraamu yenna ali eyo AAA resort mutukula you most welcome buli kimu weekiri emisalo gibeerawo mashigidi weeziri buli kimu tukikola nga we nagambye tife buli kimu mba twebalizaako okola ekifo ekirungi alhamdulillah ate nga kiyonjo okusavinga bakasitoma obulungi ne customer care mubagambe tusiimye nnyo kuba basinga obungi otuuka awantu mwagala ki munoonya eki okitegeera bagamba nojja ng'ozze kulambula ku kifo kikunyumidde walagadde okiralako ku bantu ntengaokukulemesa ate tukeza kamera muneeno ate muneeno tusasula naye tweyanziza ku customer care gye otulaze tweyanziza nnyo services zonna
nawe gwali eyo jafunako obuduyiteko ko wano kitubadde tukugamba ojja kubeera nga ate okiraba kamala okuwugamu Nda tukuse nawe. Mama nyabo. Okai kama nako. Tokasobola. Tokasobola. Atampola. Kubadde kyo mkono. Kubadde kyo mkono. Kubadde kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01